Abatuuze mu zooni ya Kalisanga ku kyalo ekyakazibwako Kinyarwanda bawuniikiridde omujaasi agambibwa okubeera w'eggye lya SFC bw'akubye amasasi omu ku batuuze gwe babadde banywa naye omwenge mu bbaala emu ku kyalo kino. Ku ssaawa nga 4 mu kiro ekikeesezza olwaleero, Odongo Johnson agambibwa okubeera omusirikale w'e SFC yavudde mu mbeera n'akuba Oman George eyakazibwako erya fake material amasasi agamujje mu budde. Kigambibwa nti Oman George yakubiddwa ne banne abalala babiri okwabadde Mpande Eric ne Lubega Godfrey nga wabula bano baasimattuse n'ebisago eby'amaanyi era nga baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu. Okusinziira ku batuuze, Odongo Johnson abadde alinako amaka ge yajja okukuuma ku kyalo kino era ng'ebiseera ebisinga abadde ajja n'anywa ku malwa n'abatuuze nga wabula babadde tebamanyi nti munnamagye. Bano era bavumiridde enkozesa y'emmundu embi ekyasa ensangi zino era ne balaga okutya olw'okufiirwa obulamu bwabwe singa emmundu zinaayongera okukozesebwa obubi. Kati okufuluma bwe ntisanga omusajja yeewase wansi oyo so yafudde omulala oli gwe bakubye omulala omukono nga gukulukuta ky'omusaayi. Kati ngamba kati okubuuza ku sayidi abalala abantu ne bangamba amasasi gaavuze dda eri omusajja afudde. Mutuufu kyennyinyaza ate kyesittaza omuntu okukwata emmundu mu lujjudde lw'abantu n'otandika okumansirwa bw'oti amasasi si kintu kya buvunaanyizibwa nnyo. Kyeneebuuza gavumenti mu nsonga ng'eno etunudde etya eri ekintu ekyo ekikutte etya. Lema Adrat ngono ye yasembyeyo okubeera n'omugenzi mu bbaala eyogerwako nga banywamu we tumusangidde abadde akyalina ensisi era ategeezezza nti omugenzi Oman George ekyamujje mu mbeera kwe kumujereegerera nga bw'atasobola kwegulira mwenge ekintu ekyamujje mu mbeera. Naye nga teyatandikidde wano, yatandikidde eri gye balwanidde n'omusirikale. Kati ono mwami yabadde omugenzi yabadde wa kiwaggo okusingako omusirikale. Nakuba omusirikale n'agenda omugenzi n'akyusa ebbaala n'adda. Naye nga bagamba nti omufu tasalibwa musango. Naye nga n'omufu yabaddemu n'okujooga ate nga gwe yabadde ajooga olwedda abadde atuula naye ng'akimanyi nti biki omusirikale naye ndowooza ng'omuntu. Adrat ategeezezza nti oluvannyuma lw'ono okuva mu mbeera ekyaddiridde kwabadde kwerumaluma n'Odongo era bwe batyo balwanyisizza ebisiki by'omuliro ogwabadde okumpi ng'era oluvannyuma Odongo kwe kwetegula mu kifo ng'ekyaddiridde kwabadde kkomawo kusasira Oman George amasasi agamujje mu budde. Bamukubye ne bamuwabya emimwa okuddayo n'aleeta n'endowooza kyeyeesiga ekyo kye mulaba ne kituukawo. Era bulijjo olwo omuvubuka mbadde ng'anywa naye nga tukora akabaketi bulijjo nga buli lunaku 13 nga bwe tukyekora. Kati nkya ya leero poliisi ng'eri wamu n'abatuuze batuuse mu kifo kino ne bambega ba poliisi okwekenneenya embeera kw'ossa okunoonyereza ku kyavuddeko obuzibu buno. Mu mbeera eyo waliwo n'abantu abalumiziddwa omuli Lubega Godfrey n'omulala ku ssaawa nga 3 bafunye obutatikaanya. Kigambibwa Odongo Johnson yazzeeyo kwe babadde akuuma mu Akrite n'ajjayo emmundu ye n'abakubamu amasasi agatiddewo. Omwami ono kunoonyereza kutandise era tujja batwawulira ebisingako naye nga y'essaawa zinaliira ku nsi.